kizibu nnyo okusanga abasajja abanjagala. Basajja obulamu banyona bakazi basinga okunjagala. Kemisera si yasoose. Era si yasembayo. Waliyo abasajja bangi baagala musajja n'oyawuka katugeze nga nina mukwano gwange musajja nenjawukana naakwana mukazi wange. Waliwo abakazi bangi nga bali mu gurupu naye nga baagala abasajja omusajja y'omu. Embeera ya Mary Bata ne Kemisera ayinza okuba nga Mary Bata yanyumizanga Kemisera, kati Kemisera n'akuba obufaananyi kati singa nfuna omusajja bw'atyo sifuna ng'oku omusajja atuuse okitegeera ebintu ng'ebyo. But maama takola nsonyi ye kennyininyini kyekiyeebonyabonya atya yajja mu mulimu gw'okuyimba nga tagutegedde bulungi gwe kuki. Omulimu gw'okuyimba kasita nga oli mukazi ng'okozesa ebitundu bye eby'ekyama ne buli kiseera kyonna gy'ogera okufuna mu kuyimba tejja kubeera mu nsawo zo. Yes, abakazi bagambibwako naye si buli musajja nti alina kuwebakako. Yakola ensobi naye ensobi ekolebwa muntu mulamu ekirungi yeetonze era nsaba bonna bekikwatako Bajaluuna Mubiru, ba Mary Bata, buli muntu yenna yenna abali mu Cream Production, abali mu Cream Academy muyambe Kemisera akomayo Uganda. Tekiswaza ye kana mu kibatwaliramu. Nze Kemisera kyali wange mwagala. Ali nga Gwesikani ali buli nga talina mutima. Omulimi gwe sagala mumanyi. Ye president wa Nigenda. Mumanyi. Simwagala. Simwagala. Nga yankola ekintu ekibi. Kintu kino ennyo. Kati muke kavu mu mwana wange ekintu ekyo kyampisa bubi ng'omwana mumanyi. Kyampisa bubi nnyo. Lili Pazo ebyo byali bimuntuuseeko. Omukazi wa Lili Pazo wali omuyimbi yamutwala eyo e South Africa. Oba bituse. Gonoonya Lili Pazo ajja gakuwa. Wagala mukazi bamutwala. Komawo mukazi wa Lili Pazo bamutwala e South Africa ne bamuggalira mu nnyumba. Kati bw'agaana ogakuwa Lili Pazo ogaana okuwa amawulire ago nze nja googera n'omuyimbi mumanyi. Ate muyimbi wa Lili Pazo amwagala nnyo. Kyokka ne Becky manyi nyumba ebintu ebimu bye ntunuulira. Uli omutima ne gunnuma. Omusajja akuzaddemu abaana olina nnyo muwa ekitiibwa. Omukazi akuzaddemu abaana olina nnyo muwa ekitiibwa. Amiri talina nsonga lwaki ayanukula nakulaga nsi nga w'engeri gy'abadde ayambamu abaana. Chosen Becky talina nsonga lwaki alangira taata w'abaana be. Management ya Chosen Becky talina nsonga lwaki ekeedde ku makya okulengeza taata w'abaana be. So nze mbasaba bombiriri bakule mu laavu mubibaamu laavu ebeerawo neggwako temufuuka ate balabe mulina okukuza abaana. Amira omu ku bakyala benkyasinza okwagala mu bulamu bwange, omu ku bakyala bakyasinza okufumba emmere, omu ku bakyala bakyasinza okubeera omutima omulungi. Maama ng'olabye naye ekimu kye njagala okugamba obufumbo bwe butyo. Obufumbo si kyekintu ekyangu ennyo. Ekifuula obufumbo bwangu kwe kubeera nga olina okutu okutawulira. Ekifuula obufumbo bwangu kwe kubeera nga omumwa gwo ogukontrolinga. Ekifuula obufumbo bwangu kubanga olaba ne weefula nga atalaba. Amira yonna gy'oli olina ekyokufiirwa okusinga dokita gw'olyako linnya lyo. Erinnya olina obiprotectinga nnyo kubanga oyimba mikolo. Kibi nnyo omuntu okupagisa agamba kati oyo ayimba yayingira obufumbo bwa gundi ate nga mukazi wattu oluusi wali tomanyi kubanga abakazi tebamanya. Abakazi omukwana n'omulimbalimba nti omukazi ali ewaka ngenda mugoba bambi omukazi wattu nakkiriza n'agwa mu laavu. Awagwa mu laavu ng'afunye olubuto agenda okuzuukukawo ati bambi nga kiri too late. So nsaba Amira wange ave mbufumbo. Amira wange gyonna gy'oli beera ng'omukazi awulira n'atawulira, beera ng'omukazi alaba n'atalaba, beera ng'omukazi asobola okontrolinga olulimi lwe. TikTok eyo nnungi naye TikTok mbi esobola okukozesa ensobi ate bakasitoma bo bonna bali ku social media. I salute you.